caucus eno we yatuulidde nabadde mu kibuga ekya Toronto ekya Canada ate sinnafuna mukisa kumanya nsonga ezo ze baayogeddeko mu kaseera ako naye nkyali wano era tukyawuliziganya we naaba nfunye omukisa ogwo nenzitunuulira era nja kubeera wano nkuwe okusookera ddala position yange ng'omuntu ate nkubulya ne position ya caucus weeneba erina kyekkiriziganyizaako naye kyenjagala okugamba nti okukokasa okutuula neteesa ku ebyo bye yateesezzaako edde sinaba kubimanya egoberera kirimu ku biragiro bya Supreme Court kubanga Supreme Court yagamba nti Parliament etereeze wano ne wano ne wano ne wano ina recommendations yawa oba oli awo ze baateesaako ne bakkiriziganyaako kijja kuba ndyazamanyiza bannayuganda okutandika okwogera ku okusooka tesaalimu ate ne kyebaayogera yogera ntya Allah ndi mwezi ate mutukuvu simanyiyo neemu badde sinnaba kubigoberera n'akakomawo n'olwekyo kijja kuba kizibu tweza nyo sibo tweyanzege manyi bakita kubeera brutally honest okuba nti oli w'amazima oli mwerufu nga bw'oyogedde ezimu ku recommendations ezo kooti zeyawa bannaffe ze balowooza balina okukolako owekitiibwa Mpuuga gwe tulina ono munnamateeka bagamba nti anaakulira kooti chairman waayo ateekwa okubanga asaanidde okubeera omulamuzi ku ddaala erya high court ndowooza bwe kiri bagamba nti bamembers baayo nabo banaabeeranga ba advocate aba high court abantu abalawyers abalina olukusa oluwoza emisango mu high court ndowooza bwe kiri ba members ne bagamba nti kooti eyo okugiteekawo baneebuuza high command yenegiteekanga nga yeebuuziddwa ku Judicial Service Commission kakati ebimu ku ebyo ne bagamba nti emisango eginaasalibwanga ginaabangako okujulira mu kooti eyo the recommendations bakola nti banaajuliranga lulindo zabadde tebajulira bajja kujuliranga mu high court oba mu court of appeal emisango naddala egyo egirimu ekibonerezo ekyokufa ndoza Supreme Court yenekikakasanga we banaaba bagisaze n'ebirala bingi kakati Honorable Mpuuga buli munnamateeka Supreme Court yawa recommendations oba yawabula abenaale mbagezaako okuteeka recommendations ezo mu nkola naye ate amaloboozi agavaayo gawakanya ekyo naddala ku ludda olw'opposition ekisooka muganda wange Bumaali sisobola kwegomba kifo kyalimu ng'owa NRM ate nga mu kiti kye mu kiti kye ng'omuntu kubanga Bumaali ng'omuntu mumanyi musajja muntu mulamu nnyo ate yeefumiitiriza kati wewesanga mu katu ng'oli mu kisero kimu n'abantu bateefumiitiriza naye nga okusalawo kwabwe kukusiba tosobola kwegomba kifaananyi kyalimu muganda wange oyo naye kanje ebyangu eri abatuuliriza kubanga bwe twogera amateeka mu bukolokolo bwagwo abantu balina n'okuggyako radio n'oteekako music kanjogere ebyangu okusalawo kwa kooti ensukkulumu naye kuba kufaanana kutya tekukola nnongooseza mu ssemateeka asooke ku byangu Article 92 eya ssemateeka egamba nti tewaliyo teeka lisobola kukolebwa lijjulula kusalawo kwa kooti kakati byonna ebyakoleddwa mu caucus n'ebinaasalibwawo tujja biteeka ku minzaani interpretinga Article 92 egamba nti Parliament oba omuntu yenna oba ekitongole kyonna kisobola kukola tteeka nga kigezaako okujungulula oba okujjulula oba okusattulula ensalawo ya kooti kati kiragiro kya kooti kyagamba nti kooti y'amagye si kooti isookerwako eringa nga
Senate Tribunal gamba disciplinary committee nga bugamba CBS erina akakiiko akakwasa abakozi empisa kakati ekyo kyo kooti ekisalawo nti si kooti bw'oba oyagala ogifuula kooti mu articles mu ssemateeka alambika bulungi kooti ziteekebwawo zitya kiba kitegeeza nti kokasi n'abagala okukola ebyo balina okuddayo ku nnono bagende mu ssemateeka bamutaganjule bateekemu kooti maasho ebeere nga nayo kooti mu kulwanya kubanga bw'ogamba nti ejja kubeera ku level eya kooti enkulu oba olina okugendera ddala ku kimisa ekyatiko 126 n'ezidirako awo ogiteekemu nti kooti naye olwo olugendo luwanvu bwe pongo oyagala tuzaayo mu nkola eyatogikwatako nti ojja gyamendinga mu bwangu nga bweyagala oyiseewo kiri naye nga atiko 92 erambika bulungi nnyo biki byasobola kukola kubanga ekintu ky'okusalawo kwa kooti ensukkulumu kyali nti abantu aba bulijjo bandibadde bawozesebwa mu kooti y'amagye kakati ekizibu ekiri mu caucus oba ekino ekiri leero General Museveni kino kintu kyenga omuntu obanga ffe mu kumanya kwange ye mulamuzi wa kooti ensukkulumu ya kooti maasho kooti eyo bweba ewooza yaba atuddewo nga taliiwo yaba agiwozesa yaba awozesa abasibe abagirimu katugambe nti yabadde kuba ogambye kati teriiwo eyabadde era ayagala kuzzaawo maanyi gaabwe kubanga enkola ya kooti ezaffe eza bulijjo zitwala obudde era buli nsonga zigyekenneenya ekibuuzo ekiriwo nti ani ayagala okuganyulwa mu kutwala abantu aba bulijjo mu kooti y'amagye bwe bakola ennongooseza ne bagamba nti tuleete abantu kati abatendeke nga bwe babogerako wano omuntu asaanidde okubeera omulamuzi oba chairman waayo ng'alina eddaala ery'omulamuzi wa high court bamembers baayo nga balina ebisaanyizo bya advocate of the high court ekyo tekiwa ekyo ekyefaananyiza ekiri mu kooti zino ez'abantu ababulijjo era nkuzaayo ku kiri nti zino kooti bwe ziba weeziri ate eno ogyagazaaki high court weri already omuntu azize ogwa naggomola emitendera egiyitibwamu weegiri kooti n'omuntu akomitinze treason aliddemu eggwanga ensi olukwe era mu kooti ez'abantu ba bulijjo emitendera weegiri era n'omuntu asangiddwa n'emmundu nga si munnamagye era emitendera weegiri kaakati ekibuguumiriza ekya kooti y'abannamagye ogifuula kooti olali abantu ba bulijjo kyakuganyulwani naleba mpuga gakyali naawe kokasi nga bw'ogiwulidde ebirowoozo bya pulezidenti nga bw'ogambye nti yagyetaaga emikisa giringa 9 ku 10 nti bijja kuyita mu palamenti kyekiddako singa biba biyize okuyita kwabyo actually nze si nsonga nkulu ensonga enkulu eri nti netutuuka wa kubanga olaba obuli mu ggwanga lino be bantu okuyisa amateeka okusaavinga gyota movement temukeera nkya nemukola amateeka ng'ekikwisizza etteeka kwe kukkiriza Martin Oscar asale enkoko ku mbaga ya mutabani we naye ng'akimanyi bulungi nti yandibadde mutuufu agamba Imam Kasozi n'amuwa omuntu n'asala enkoko eyo naye ng'ayagala akikole ku olwo lwennyini anaakolawo ekyamangu naye ng'ebinaddako tugenda kusanga Martin Oscar mu lufula nga yasala ente kiba kitegeeza mukola bukozi mukolo okuyisa amateeka okusaavinga omuntu sekinoomu nga mwabakiyise muli babaka ba palamenti namwe mbeera bakimpatiira muba temutegeera buvunaanyizibwa bugaziibwe muyina eri ggwanga n'eri bantu baabalonda okukola amateeka amawangaazi agalera demokurasiya nga gavumenti enadda kusiga ejja okusookerako okujjawo woolabira nti byokola tebirina makulu nga weeraliikirira nti anaddawo byajja okusookerako okukola ki okujjawo omanya nti byokola tebirina makulu mugezaako okukuuma si bya buwangaazi ekiwangaaza ensi nga zirina demokurasiya ensi zikola amateeka nga mawangaazi ng'oli ne bwajja agambe weewaawo kyetugamba nti kibayita durable constitutional order enkola egoberera amateeka ey'obuwangaazi amateeka gakolebwa nga galiko consensus kubanga kyonna kyetuyita etteeka kuba kukkanya kw'abannansi semateeka kuba kukkanya kw'abannansi b'eggwanga eryo etteeka lyonna erikolebwa wansi wa semateeka lirina okuba nga lirimu ekifaananyi ky'okukkaanya kw'abannansi ekkeeka egenda okukolebwa ereetebwa kokasi eno baalyebuuzizzaako ku bataka baawa
baali yebuuzizaako ku bannayuganda abatudde luddawa njala kusoomooza abayita etteeka eryo baliwo obudde tugende mu national consultations parliament eweebwe omwaganya oba komiti egenda oddireta mu parliament ndowooza ejja kubeera komiti ya defense and internal affairs eweebwe obudde obumala ekole public hearings abantu bajje nga bajja wano ku kimeeza kya CBS bawe ebirowoozo byabwe bajja okutegeera nti etteeka abaliyisa bayisa lyabwe bokka kubanga bannansi balozezzaako kyekitegeeza okuwa amaanyi agatalina kkomo eri abo abeetaaga obuyinza tosobola kubanga ekikuyisa etteeka kukuuma buyinza bwo tuyisa amateeka kukuuma nsi ne bannayuganda na kunyweza demokrasiya so abamu ku ffe nze omu kubalowooza nti eri etteeka kutumalira mpapula na budde mu kkooti eziriwo ezeetengeredde zisobola okukozesa buli muntu yenna zizza omusango gwonna ensonga ezikwata ku magye zisobola okusigala mu magye mu mbeera ya disciplinary committee omuntu yenna afulumye rim afulumye olukomera olwo disciplinary committee yanaatwalibwa mu kkooti eza bulijjo bwobanga ow'amagye akola biriwa kozesa bubi mundu tasobola kukozesebwa high court kutemula bannansi kulyamu ggwanga lukwe penal code ebyo byonna ebirambulula bulungi kituufu ensi zonna zibeera n'amateeka g'amagye naye amateeka g'amagye tegabuuka mu mateeka ga nsi ensi za njawulo era mumutera okugamba oba abayivu nti tosobola kugamba nti zibeera n'olupima zisobola okweyisa ki ekimu bannaffe abaagala kooti eno bagamba nti embeera ya Uganda bwefaanana yeetaagisa era kooti eno eyambye nnyo okusobola okutebenkeza eggwanga ery'amagye kati bw'ogijjawo nga kooti bwe yali n'otagiwa muwaganya kusobola kugizzaawo oba ogenda kutabangula emirembe ne demokrasiya gwe twagala okuzimba neyanziza abo bonna aboogera ekyo nga sinnagenda mu bingi nomala ogamba nti etteeka ebyo bakoleko ojja kwewuunya tebagenda okugamba bo bennyini tebatwale kuba kino omanyi ntera okugamba abantu nti bw'obeeranga mu mbeera bbiri weegenderezanga nnyo okusalawo embeera esooka gye tuyita anxiety simanyi bwenyira oluganda lutuufu lwa kigambo ekyo embeera ey'okubiri excitement oba kukyamukirira oba kinyegenyege nga kikusukkiridde bwotyo bwebitwala oweebwa amagezi n'otasalawo mu biseera ebisinga CBS FM.